Enteekateeka y'okukungubagira n'okuziika yali munnamateeka w'ekibiina kya Nuupu Anthony Wameri yafiira mu Amerika ewedde ng'eno eyanjuddwa pulezidenti w'ekibiina kya Nuupu Kyagulanyi Ssentamu ng'asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe ky'ekibiina kino enkyaleero. Following the tragic death of our brother Council Anthony Wameri, we have been working with our diaspora team in America and the world over to clear the process of the repatriation of his body. Okuva omugenzi wa Meri lwe yafa ssabbiiti 3 ze tukubye amabega, omubiri gwe gubadde teguzzibwanga ku butaka olw'ensimbi obukadde 200 ezeetaagibwa, wabula ng'okusinziira ku Kyagulanyi enteekateeka zonna ziwedde era ng'essaawa yonna gutuuka wano. Bategeeza nti bukyanga tufiirwa muganda waffe Council Wameri, tubadde tuli mu nteekateeka ez'okumugyayo okumukomyawo aziikibwe eno mu kitiibwa n'okukiriyaninga bills. Twasobodde nga tuyita mu ttiimu zaffe ez'omu diaspora byonna okubitereeza, era omubiri gwa muganda waffe guli ku nnyonyi, guli mu komawo. Enkya tusuubira okumureceivinga era program ejja kuba ebategeezebwa bassebo ne banya. Ono alambuludde ku nteekateeka zonna nga bwe zigenda okutambula okuviira ddala olunaku olw'enkya omulambo lwe gusuubirwa okutuuka mu ggwanga, era ng'alaze okunyolwa olw'okufiirwa munnaabwe. Ne bannakibiina kya Nuupu abalala bakungubagidde munnamateeka ono era ne basaasira ab'eŋŋanda n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu olw'okufiirwa omuntu abadde alafuubanira eddembe lya buli munnayuganda. N'abakkiriza ku kanisa y'Ebenezer Faith Ministries bakungubagidde omusumba waabwe Anthony Wameri abadde asumba ekkanisa eno esangibwa e Kanyanya. Singa ebyamujja mu bulamuzi yalabanga ng'obulamuzi bimulimitinga okuyamba abantu, kubanga ng'omulamuzi waliwo by'otokola, waliwo b'otosobola kulwanirira. Okusinziira ku musumba Stephen Kaberuka, bakuba n'okusaba wamu n'okwebaza Katonda olw'obulamu bw'omugenzi Wameri, ng'okusaba kuno kwakubaawo ku Lwomukaaga lwa ssabbiiti eno. Era tubaaniriza mujje ku Lwomukaaga, ku Lwokutaano tugenda kuba ne okumwaniriza saavisi okumwaniriza ewaka ng'akomyewo. Ku Lwomukaaga tubeera ne saavisi emusiibula wano ku kyaki mu butongole, tugende paka na Misindwa. Abaweereza babadde akola nabo bamutendereza olw'okwagala ennyo Katonda we, ate ng'abadde amuweereza obuteebalira nga ne bannamawulire naddala bagasakira mu kkooti baliko bye bamwogeddeko. Wameri, yes, he was a lawyer. The bigger part was a pastor who had a call upon his life and a vision and a mission in which he was running this ministry. Bulege agemanya munnamawulire wano mu Uganda. Omugenzi Council era Pastor Wameri tujja kumujjukira nnyo olw'ensonga nti y'omu ku bantu wabaddewo n'okusingalira mu ssiga eddamuzi bannamateeka abateetiitiira era aboogera ensonga eziruma omuntu wa wansi, kubanga omuntu waaviira ku kifo kye n'awummula nga omulamuzi wa kkooti ento ate n'asalawo adde ku kifo ekya wansi afuuke munnamateeka okukolereza abantu ba bulijjo. Nze ku lwange ndabira ddala nti omuntu ng'oyo abeera akulembeza professioni ye ne passion eyo gy'ayina okusinga ebyenfuna ng'abantu abalala bonna mu profession ez'enjawulo bakola. Munnamateeka Wameri yafa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi oguwedde nga yafiira mu kibuga Boston eky'eggwanga erya Amerika, ng'eno yamalayo omwaka mulamba ng'ajjanjabibwa kkookolo w'ebyenda eyali amubala embiriizi. Ananiya Nsereko yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV Agalero.